Lawyer abalala omuli Council Emma tubadde wano ku Buganda Road era tuli ku musango gy'egimu gy'abantu abavaayo okulaga obutali bumativu n'obuli bw'enguzi obujjudde mu palamenti yaffe wano e Uganda nga bagamba Oweekitiibwa Sipiika alina okulekulira era abantu abo poliisi abayisa bubi ng'ebakwata era ng'ebalemesa okweyagalira mu ddembe lyabwe nga ssemateeka bwe kirabika. Tuzze nga tulina ababeeyimira ab'enjawulo era tubataddeyo n'etteeka y'okusaba okweyimirirwa kwabwe mu kkooti wa Uganda Road. State agezezaako okukola objection oba okugaana okusaba okweyimirirwa kw'abantu bano era naffe ne tumuddamu. Omulamuzi n'amaliriza ng'akkiriziganya naffe era abantu baffe bonna babayimbudde. Ekyenjawulo ku kkooti ya leero kiri nti abantu 2 ku bantu 10 ababadde mu kkooti olunaku lwa leero bo babawadde akakalu ka kkooti ak'esente ez'obuliwo oba cash bail. N'abalala 8 bo babawadde nani cash era bajja kukomawo ku kkooti eno ennaku z'omwezi nga 9 mwezi ogw'omwenda kutandika okuwulira omusango gwabwe. Kuba state tugambye temaze okukola okunoonyereza naffe ne tugamba omulamu naffe tuli beetegefu okutandika okuwewozaako kw'abantu ekibadde omunaku.